Natandika ne mukwano gwange ng'agamba ebigambo binagamba bw'ati. Agamba nti kitaffe yatuzaala abaana bana naye nga basatu ku bo tuli balenzi, muwala omu mu baana abo. Kitaffe yali musajja goyinza okugamba nti oba teyeesobola kwegamba lwaki njogera bwe ntyo. Mu bintu bingi yalabikanga nga teyeesobola kwegamba bambi yali mwavu nnyo. Muzeeyi yatuzaalanga mwavu nkupe. Ate bambi teyagendako mu ssomero kiri awo. Kati ne famire bw'ogitunuulira eri bamuzaala naye olabye ddala nga teri kiwulabayo nti kiikino. Kati ate n'ekikula kye kyennyini taata nakyo nga kinyoomebwa kugamba ng'anyoomebwa. Muzeeyi yali ng'omulabanga n'ekikula kye kimunyoomesa. Ekyewuunyisa nti ffe ng'abaana ate tetwafaanana muzeeyi taata. Ffe ekikula kyaffe kirala, ffe ekikula kyaffe kirala. Ate twafaanana bukojja. Ekyewuunyisa ekirala nti ate ne maama tetwamufaanana. Naye eri bakojja baffe bawagguufu olaba haiti zaabwe ogamba ekikula kyabwe olabanga abo be twafaanana. Naye maama tetwamufaanana. Ate ye taata nedda bambi. Kati ye bambi tosobola na kumugamba nti yatuzaala. Kati bambi bwe twalinga ku ssomero nga tusobola kulagayo nti ye taata. Njijukira nakikolako bwe yajja ku ssomero. Waliwo ebyali bimwetaagisa ne mwekweka. Nga saagala abaana bamanye nti oyo ye muzeeyi. Kwegamba ate n'ennyambala naye newankubadde n'ennyambala ya muzeeyi naye kwegamba ng'olaba kwegamba ekikula kinyoomebwa ate n'ennyambala nayo n'atagisekaayo n'embeera nga nalina okumwekweka. Kati muzeeyi namwekweka ekyo nkijjukira. Ekyo kyokka ate sinze nzekka naye ne bannange yali yennyini tawamaanyi kwegamba ng'omulaba muzeeyi nedda. Muyiwala obyo lugenda obubuuzi n'ogamba kaakati muzeeyi okubeera nga yakula bw'atyo bw'atya nakyo tetukitegedde nnyo. Naye oba musango gwani gugwe yasaba nti bankontonde bwe bati kiki? Obwavu oyinza okugiraagirako nti oba teyafaayo nnyo oba kiki. Ate no bambi nakyo nga nolwekyo wegendereze ng'osalira munno omusango oba omutunuulidde nga waliwo kyolabye nga ayinza okuba teyagala kubeera bw'atyo. Teyagala abaana abeekweka bazadde baabwe ku masomero kubanga maama ali bw'ati. Kubanga bwe nasanyukira omwana yali omu mu ssomero lye sijja kwogera yeekweka muzadde we kubanga omuzadde yali ayambadde bubi nga muzadde mukyala yali ayambadde bubi nnyo kagoye nga kamutippye. Kakati omwana oli n'agamba nedda oyo namuwagira. Naye bano abalala ndi maama ate yakula bw'ati, maama ate alimu obulema, maama ate engoye zayambadde za kyavu nnyo, maama agidde ku booda, agidde ku bigere nfuffe mukubye. Abaana bakola ebyo temumanyi kye mukola. Oyo ye maama, nambye oyo ye taata, oyo ye muzadde wo. Olwekyo weebazanga bwebaza mukisa bw'obanga okyamulina era bali baleka abaabali obuyoyo sanyukanga busanyusi n'okola byonna. Kale agamba bw'ati. Omulimu ogwa kitaffe gwali gwa
kukola masigiri yali akola masigiri mu muyajjanga ensimbi zitulabirira mu kusoma kulya n'ebirala era kwe twakulira kale newankubadde nga mu biseera ebyamasigiri gaali tegagenda nnyo era nga n'olumu amanyi ogateeka ku kagaali n'agatambuza bambi agatambuza musobola okufuna ekyokulya agatambuza musobola okusoma njogera ku ono nga naawe ojjukira obwo byakola kaweefube gwafuba n'akola kino n'akola kiri musobola okubaawo byeyakola ebyo ebiswaza naye nga mwajja ensimbi ezakutuusa wooli mu mbeera eyo nzijukira nga tukyali bato muzeeyi nga yafuba okulaba nga tukwasisa amateeka ge yafuba okulaba gamba era n'obuggo tubujjukira ng'afuba okulaba nga tukwasisa amateeka ge kale bambi yali ayagala nnyo tubeere abaana abeenyumirizibwamu kale oba ye ali bw'atyo nga tayagala tubeere bwe tutyo kyova olaba yafubanga nnyo okulaba nga akasente tafuba kulaba nga yeegulira akalungi naye ng'ayagala tusome tusukke ku ye kyeyakomako ng'ayagala tubeere obulungi kati ebyo byonna yabikolanga ng'ayawulira ayagala famire ye ebeere nga esobola okuba nga abantu bajyenyumirizaamu yensonga lwaki yafubanga bwe kiba kyetaagisa kago ng'akajjayo era mbijjukireyo mu buto bambi yafuba nzeeyi yafuba ng'owuliriza tuli mbaluwa yaffe ekitundu kino ekisooka kakati munange agamba nti bwe twagendanga tuvumbavumba akati olwo nga tukoze ennyama akati olwo nga tugenda tuvubukavubuka bino ebyokutukwatira omuggo bino byatuka ekiseera nga bwe ziba mbiro nga tatusobola bwe kiba kyetagisiza kusula bweru wakiri osulayo kale ekiseera kyatuuka nga takyasobola kugamba ntya nkuba bwe twagenda nga tugenda tuvubukira ddala tetwavubuka ne tugejja mangu singa tuli bawanvu bawagguufu kanaabanga musajja wattu takyasobola nnyo kubeera mu mbeera eri yagalamira yangu wano naye Mukama yali yawa omusajja ono olulimi olumatiza njogera ku kitange nga bw'aba akutuuzizza bw'ati n'ayogera naawe ayinza okutandika nga mukambwe obanga wabaddewo ekibaddewo naye gyakomekereza nga mulaba nga ate amaliriza nakubaako byakulaga byakubuulirira kwegamba bw'atyo ng'alina olulimi olumatiza muzeeyi alina olulimi nga lumatiza kwegamba ng'ayinza okukumatiza mugenda okuvaawo awo kale nga omatidde kale omatidde tiwabadde embooko tiwabadde bibonerezo naye ogamba nti kale kyagambye kankikole yalina olulimi olumatiza nga bwe njogedde yali ayagala nnyo bambi okutukuza mu mbeera ennungi kyova olaba yafubanga nnyo okulaba ng'abuulirira buli kamu akabaawo n'akukwata omukono n'akuzza mabega w'ekibanda ekino ekyesepiki n'akuzzeeyo mabega munda mu kibanda kino ekyamasigi n'esepiki tula n'akugamba n'akulaga kino olabi wano kati waliwo kino akati ogira bwoti kati yakikola ate kufe ffenna ekyo mmanyi nti teri atamujulira mu mbeera ey'okubuulira ekyo yakikola leeta engero za bayibuli ebyedda ebyabwe ebyamubaako ye egamba bambi yafuba ng'abuulirira ng'omulaba
buli kiseera abaako kaleeta kekamanga alabikanga atweralikiriti okusinziira ne ku kyalo kyali kwegamba n'abamu oluusi bwe twali nga tubeera nabo ng'afuba okutulaga twamuwuliriza mu kiseera ekyasooka nere tugendanga bitutama bitama ebyokubuulirira bitama era osobola okubuulirira omwana nalabikanga kuliko naye nga takuliiko byamutama noyogera noleeta kino alabikanga waali naye nga taliiwo naye gye bikoma okukutama gyokoma okulabikanga awuliriza naye nga towuliriza ate gyokoma okusemberera embeera ey'okwejjusa mu maaso birabyeko kakati ekiseera kyatuuka ne tulabanga bino tebikyatukolera muzeeyi byayogerayogera ebyo byayogerayogera tebikyatukolera tebikyatulya awulidde enjogera yabavubuka tebikyabalya kegamba twawuliranga olumu nga tugaana ate olumu nga tukimulaga twalinga tumukayanya olumu tumukayanya kwegamba ebyo byaleeta byali byabwe byeri byadda myaka egyabwe giri egyedda kati emyaka gino gyaffe mulembe guno kabaka yagutuwa gwaffe mulembe mutebi kakati biri ebyaba naye tabagambangako ndi muve ku nnono z'abajjajjammwe ez'abakuza obulungi ez'abalabirira ez'abafula b'empisa ez'abawangaaza yaguba omulembe mu kweyagaliremu naye nga muwuliriza kakati ziri enfumo ezaabwe ez'edda twazitunuuliranga byayogera bo baali si balabufu nnyo naye ffe tuli balabufu byetukola tubitegeera kwegamba twatuuka ekiseera nga tubimugambira ddala nze kyo sijja kukulimba kati nga mulaga nedda muzeeyi tuleke kati ebyo byali byammwe byedda naye kakati naffe ekiseera kyaffe kino tulina bye tusobola okwesalirawo tulina bye tusobola okukola naffe netulabika ne batulaba bwe temwina kimulaga kiri awo era ekimu ku bintu ebyenzijukira ekyaluma muzeeyi kali mu bigambo bye twayogeranga ate nzijukiranga nakyogera nga ngezaako mutunuulisa embeera gyalimu gyatukulizaamu kwegamba nga tulaga nti oba byatubuulirira yandibadde yeebuulirira kawulidde ako yandibadde yeebuulirira ye natatuzaalira mu bwavu obwo abaana bano agamba mukwano gwange nti newankubadde nga yafuba mu maanyi ago agali amanafu n'akasente ke yafunanga mu masomero geyasobolanga naye ebyokusoma twabigaana ffekka ate kumbi ffenna y'omu yatuukanga waatuuse nabivaako n'akomaawo n'alaba ekimusingira n'agenda n'ekyo naye nga ebigambo muzeeyi byawerekereza nga si birungi ng'agezaako okulaga wadde nga akasente kabadde kwenyoola naye nga yagala tusome era kyamuluma yagamba nti yali takooye kutuweerera yali takooye kutambula newankubadde nga ffe yali yatugamba okumukwatirako n'okumuyambako mu kusooka twakikola emabegako eri naye nga temulimu kutambuza masigiri naye bino kola kinaawo nkubiraako wano ebyo situla leero eyo gireete wano waliwo leero giyakubirangako amasigiri ebyo twabikolanga n'okuyambako weetagisa wawula kulootya naye byokutambuza amasigiri ye nedda ye yatambuzanga amasigiri n'aleeta ensimbi netulya n'okusoma netusoma abaana batusanga batya nga tutambuza amasigiri betusoma nabo era ekyo twagaana naye okuva mu ssomero ekyo
ekyo kyekyaleetanga ebizibu ennyeri muzeeyi n'ayogera mujja kulaba kino mbagamba temuwulira mukoze kino naye nga tumugamba nedda muzeeyi obulamu busobola okutambula si bonna nti basomye abali obulungi tusobola okutambuza obulamu kakati olwo ng'abamu ku ffe tumaze okweyonga ku bibiina ebyabavubuka tutambula tudde eno tudde eri kwegamba nga tetukyalina nnyo kuwuliriza abamu bavudde awaka kwegamba bambi mbeera ez'ekivubuka zaatusingira bingi era bingi bye twakola oba oliawo bye sijja kwogera wano ne twesanga nga by'okumuwuliriza ebyo byo bye twabikola twabirabanga ebimu bye yatugambanga awo bimu olabanga yogamba nti oba ali mu kalogojjo ebimu tulabanga bulimba kwagala kutumatiza olulemesa kukola bye twagala ebyaffe ebyekivubuka era bingi twabigaana ne tusalawo okutambula mu makubo gaffe nga bwe twagatambula era butyo obulamu bwe twabutambuza agamba bw'ati mukwano gwange ekitundu kino ekyokubiri tukitandika agamba nti olwaleero nzijukira ebigambo kitange yafa emyaka nga 6 emabega byeyayogeranga nga tubitwalanga ebitali bikulu olwaleero lwembiraba nti byali bikulu naye ng'ate n'ekyokukola si kirina kaakati era nejjosa lwaki saawuliriza musajja ono kubanga ebigambo byennyini byeyagezaako okutulabula bye bigambo ebigenze bituuka ku bulamu bwaffe kubanga twabutwala bwe tutyo oba waliyo omuvubuka awulidde ensonga eyo kubanga nzikiriza nti waliwo okubulirirwa kwemuwulira okumu kuva na wano ku rediyo okulala kuva ku tvs okulala kulyawo oba kaddebu mwabo abakuli okumpi ne bagezaako kubaako bye nga bakubuulirira naye n'agambye nti awulira nga yejjosa kubanga teyasobola kuwuliriza mukadde we ebigambo bye yayogera kaakano takyalina mukisa gubissa mu nkola kubanga biyinza okuba nga byayitako naye gwe olina omukisa okubiwuliriza n'obikwata n'obiteeka mu nkola ebikugambibwa bakadde bo bamukadde wo oba abakusinga obukulu oba bikubuulirirwa bwonna olina omukisa nga tonnaba kubaako kattuko obeeramu n'otandika okujjukira bino mukwano gwange byajjukira agamba bw'ati muto wange Kabaaya Nicholas yafa mu nfa etaali nnungi era bamu bamulabako ku TV oluvannyuma lw'okukubwa ng'ateeberezebwa okubanga yali ayina byabbye Kabaaya Nicholas yali muganda w'ono njukira nga nange namuwulirako oba ndamulabako ku TV okwo gwe baakumbako n'omuliro tobuuza emirundi mingi mbadde nga nina ddiiru zembeeramu kubanga okuva emabega yonna ze ndi mugobi wa ddiiru ndi mupanzi wa ddiiru ndi mumalirizi wa ddiiru era nzibaddemu ezitaliimu kutta bantu naye ddiiru zirimu obufere ddiiru ez'engeri ezitali zimu mu byamataka n'awalala ezo nzibaddemu mu bintu ebyenjawulo nzibaddemu era nina byenzize nsanga naye nga mbiyitamu ze sanga bino nabiri naye nga mbiyitamu kaakati waliwo omwami yenyingiza mu ddiiru enzibu y'okutegeera naye osobola okugitegeera newankubadde nga nnyinza obutannyonnyola kawonvu nakagga omwami ono alowoozebwa okubeera nga yalina mukwano gwe nga kumbi baalinga abooluganda bwe kirowoozebwa okuba obanga baaluganda bamwirako oluganda
yafa nga kirowoozebwa okuba nti yalina omwana yali bali eyo yali yagaanibwa awaka okusinziira ku maama eyaliwo. Omwami ono bw'afa ne banoonya omwana kyesirinaako nnyo bukakafu naye kiteeberezebwa okubeera ng'omwana ono gyali ayinza okuba nga yattibwa oba nga yafa naye nti yaliyo omwana oyo yagobebwa muto ddala era nga kirowoozebwa okubeera nga omukulu ono ne banne obaoliawo baali bamumanyi. Simanyi oba be baamutta oba yafa yekka naye kirowoozebwa okuba nga yafa. We bagwirako nze tugende tukutula eddiiro nga waliwo eyabantuusaako era ne bampa buli kimu kyenteekeddwa okukola, buli kimu kyenteekeddwa okwogera okulaba nga famire eyo ndabika nga mbadde ngimanyi era nga famire yange ddala ne bwe banaba bagambye nti bya musaayi kugenda mu musaayi bano nga beetegefu okukola ebyo kye basobola okukola okulaba nga bagulirira era kiveeyo nga kyekyo. Sijja kukulwisaayo oluvannyuma lw'okuntendeka byonna olw'okubanga nalinga mu ddiiro ekyo nga si kizibu gye ndi. Era olwantwala mu famire eyo nga bagezaako okukuŋŋaanya abamu ku baana baali ab'omugenzi n'okulaba nga waliwo emigabo gye bateekeddwa okufuna kubanga yafaayo n'ebyobugagga bwe ebiwerako n'amataka muli n'ebizimbe. Nange mubanyingiriza ddiiro eyo era bantwala ne ndabikira ddala nga ndi wa mu famire. Kaakati abantwala baali balala naye nga bali mu ddiiro ne bano bwe bantuuse eri bali ne balagira ddala nti ye yennyini nti yenze era omwami ono ensinza okusimbamu ennyo olunwe yalagira ddala nti yali abaddeko nange muzeeyi yamuleetako gye ndi n'ayogera nange era abadde tamanyiwa gye ndi yeekaabya n'obuziga nga ndabyeko bannange yeekaabya n'obuziga kubanga nange nakaaba olw'obutazirika ku kitange wadde nga si yali kitange nga n'okumumanya simumanyi naye byonna bibandagira nalina okubikola. Kaakati nakaaba era naye yakaaba. Tewaaliwo nnyo bukakafu bunoonyezebwa kasita omukulu ono yakakasa nti yenze amanyi. Kati n'abamu ne bagamba ekifaananyi weekiri ddala nfaananamu basenga gundi nfaananamu kwegamba era tewaaliwo nnyo kulonzalonza. Ate mukyala yali yaleeta obuzibu yali yakkakanyizibwa era ogenda okukakkana nga nnyingire mu famire ate nga nali mwana mukulu eyaliwo kubanga yali omukulu ddala yali yafa. Kati nga nze ndiwo ng'omukulu newankubadde nga sinze nakkirizibwa okuseka naye omugabo ne gumpeebwa ng'omwana omukulu ne gumpeebwa era nga munene ddala. Mu bimu ku bibagamba okugamba gye mbaddeyo ne byenkola bizinensi zenkola ate nga ngendako ebweru nafuna omukisa kwegamba bingi byali awo byali byakupangapanga nga kitegeeza nti era sijja kusobola nnyo kubeera eno naye ebyange ebyampeebwa naki naye ndakakasa nja kubeerawo bwentyo okulabira bannange okubeera ne bannange nja kubafaako nkola n'ebirala. Kati bambi nabanabala ne banjagala nga balabye nti mukulu waabwe tali bubi akolerako n'ebweru ne bampa omugabo gwange ettaka. Kale
byonna bimbala okuggwanga bikakasiddwa ate twalina okutulako ku mmeeza yebbali eri nsobola okuva ate mu ddiiro eno njibalekere ettaka lyabwe ndibalekere bo bampe ke bampaayo egamba mbulisi tangamu kuyingira mu mbeera eno nakinaki byonna kale bampaayo ku kasente naye okusinziira ku kintu kye nabafunira sali mu mativu okusinziira ku mulimu gwe nakola ate nga nkyagukola kubanga bwe bansanga bwe bakola ki sali mu mativu era nabalagamu nti naye ddala miliyoni za sente ze mugenda okufuna mu bino naye kwegamba naye bo ne bankomya ku kiki kye twategeragana nabo ne balagamu kuno bukambwe nagamba wange kino kankiveemu kaakati embeera eyo mwe natambuliranga natuuka ekiseera ne mpuliranga nedda nteekwa okubeera omuntu omuvunaanyizibwa njagala kugivaamu era ne mpuliranga sikyabyagala njagala kulaba obulamu bwange buyinza kutereera saamanya nti waaliwo olukwe olulala mukulu ono ayina amaanyi ge mu ngeri ye ayina amaanyi ge n'abantu ab'enjawulo olw'okubuuza obujulizi bwonna kati ate nga neetawulatawula nnyo n'okuba nti nagenda siri mubativu ku ngeri ye nga banamu nange yalabanga nnyinza okuleeta obuzibu nze gwolaba naakabuuka emitego gye simanyi naye nga gyonna gyali girubiira ku nzita naye nga si mulala ali ku nsonga eno ye muno musajja oyo ne banne ng'ekigendererwa kyakunzijjawo kubanga nnyinza okwasanguza okwasa ensonga kubaswaza kwegamba okuleeta embeera endala ndabye nga sina ngeri yonna gye nnyinza kwekubiramu nduulu mulango oba wantu walala wonna nze saagala kubawawaabira saagala kuyingira mu nsonga zaabwe naye ndabye ng'abantu abayinza okuyingira mu nsonga zino ne bannyambako nve ku nsiko gye ndiira Prime Radio munyambeko munsabire muyingireko mu nsonga zino bamanye nti muzimanyiiko bamanye nti zisiina buzibu nabwo naye ndi mu buzibu ndi mu bulabe kyekindese ku Prime Radio nga nzija ndeekweka nsaba kunyamba kunsabirako bannange embeera si nnungi mu mbeera eyo tumanyi omusajja alina ekigendererwa kati okuva etwagwa mu lukwe ayagala kunzijjawo nakyukira ddala okuva mu mbeera eri nenfuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa naye nali simanyi nti omusajja ankozesa kutuukiriza bigendererwa lye ndasaba okunsabirako n'ensonga we muyinza okuziyingiramu sobola okunzijja mu buzibu buno gye ndisobola kwogerayo kuba neekwesibwekwesi alina abantu ab'enjawulo abasobola okuntuukako wonna wemba neekwesi ne bakola ekintu kyonna era nvudde gye neekwesi okujja wano Prime Radio kati kyembadde nasaba munyambe mumpe ku magezi neesize Prime Radio era ntunuulidde mmwe okusaba kwange n'okusaba kwammwe kusobola okunzija mu buzibu buno nzikiriza nkisoboka